mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero nzize nammwe abakyala njagadde mbabulira ebigambo bino. Ekisookera ddala bw'oba olina omusajja nga bino abituukiriza bino ng'abikola byengenda obbagamba omusajja oyo mwagale nnyo aba musajja mulungi. Ng'ekisookera ddala bw'obeera n'omusajja ng'omusajja abafaako omusajja oyo abeera mulungi. Ng'enfajja abafaako ng'abaana abaweerera bwe mba mupangisanga ennyumba agisasula omusajja oyo beera ng'omwagala nnyo. Mulimu abasajja abatafa ku bakyala baabwe. Bw'obeeranga n'omusajja ng'akeera ku makya n'agamba nti mukyala maama gundi kwatayo gino emitwalo 2 gikubeeremu gigyo, omwami oyo mwagale nnyo n'akuwa akameeza nga ko keetongodde n'akuwaayoko ne ku ssente nti emitwalo 2 egyo ngikuwadde gigyo. Omwami oyo aba wanjawulo mu baami abalala. N'ekirala bw'obeera n'omusajja ng'omusajja oba omusaba ku ssente, omusajja ng'akuwa nga tagenda kumala kubuuza nti ssente onsaba zaaki, ogenda zikolamu ki. Bw'obeeranga n'omusajja nga bw'omusaba ssente tamala kubuuza bibuuzo ebyo, omusajja oyo mwagalire ddala abeera musajja mulungi. Mukyala wo waakusabanga ssente n'obeera ng'ozirina beera ng'ozimuwa. Ekintu ekirala kye njala obbabuliramu abakyala, bw'obeeranga n'omwami taata w'abaana bo, omwami oyo nga tomaze kumusaba n'alowooza yekka n'agamba nti mukyala wange kwatayo emitwalo gano 2 oba emitwalo 5, genda ogule engoye zo, genda ogule engatto, genda osoopinge by'oyagala. Omwami oyo aba wanjawulo olw'ensonga nti abasajja bwe batyo tebasangika. N'olwekyo bw'obeeranga n'omusajja, omusajja onaaba ng'asobola okukuwa ssente z'okusoopinga ekintu nga tomaze kumusaba, omusajja oyo abeera mulungi nnyo era omusajja oyo ekyamazima osaanye omwagale. N'omusajja omulala, omusajja yenna afaayo nga ayagala obeere ng'okola, nga tugeze bw'oba ng'obadde olina akalimoko n'akwongeramu amaanyi n'akutandikirawo omulimu n'abeera ng'akuwagira mu ekyo ky'okola, omusajja oyo naye abeera mulungi nnyo. Ndi kummwe abakyala ng'oli mukyala mufumbo nga bw'ogamba omwami wo nti mwami njagala ku ssente z'enviiri ng'ajja kukwata ssente azikuwe nga tajja kumala kubuuza nti ate olagawa, lwaki okola enviiri, ti enviiri ozikola olagawa. N'olwekyo bw'obeeranga n'omusajja nga bw'omugamba nti njagala ku ssente z'enviiri ng'ajja kukwata ssente azikuwe, omusajja oyo agenda okuwagira mu buli ky'ogenda okukola. Omusajja oyo abeera mulungi nnyo, kwegamba omusajja abeera akufaako nga ggwe mukyala we, omusajja oyo aba mulungi nnyo. Ekyamazima bw'obeera n'omusajja nga kukolera ebintu bwe bityo, omusajja oyo mwagale nnyo olw'ensonga nti tebasangika. Abasajja si bangu, abasajja tebaagala kufa ku bakazi baabwe, aba yeefaako yekka. Osanga omukazi ekyamazima ng'endabika gy'alabika si nnungi, ng'enviiri zisiiwuuse, ayambala olugoye lumu lwasiibamu nga talabikira ddala bulungi. Bw'obeera n'omusajja ng'omusajja abafaako, beera nga weesunako olw'ensonga nti abasajja si bangu, tebasangika bwe batyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.